Akatuubagiro kano kabadde okussaawa ng'emu n'ekitundu ekiro olunaku lw'eggulo ku luguudo lwa Nassar. Mmotoka zombi zabadde zoolekera kwegatta ku luguudo lw'Entebbe. Kigambibwa nti mmotoka y'ekitebe ky'amawanga ekiteeberezebwa okuba eky'Amerika yatomedde mmotoka y'amagye emabega era awo obuzibu bwavudde. Omusirikale yadde avuga mmotoka y'amagye agamba nti bwe yavuddemu okubuuza lwaki bamutomedde, omu ku basajja abadde mu kitebe ky'emmotoka y'amawanga gano kwe kuvaamu n'amukwata amataayi. Mu butuufu omusajja n'ava mu mmotoka mbukuba komando wa Amerika n'agifumita mmotoka y'ofiisa w'amagye n'agifumita omupiira. Emmotoka omusajja agezaako driver okurizisitinga abe ng'amuviira abase driver amataayi. Naye ng'ekintu kikyamunyiba ne tuli bantu ffenna eno nsi yaffe toyinza kuva eri n'ofumita omusajja ofiisa w'amagye mulamba because oli komando wa Amerika kyeki. Then bamaze ogitomera ne bavaayo ne bakwata omukulu oli ne bakwata n'ono driver ne bavude ne bagifumita ebisu omupiira. The American embassy vehicles has come behind me, they knock me, I stop, I come out from the vehicle, I get the door of the driver, I open, I say, why do you knock me? Come out, let the traffic come and see who is in the wrong. From there, the American guys, they jump out from their car. From there, they have assaulted me here, they kick me that side, one come this side, they punch my tire. Kigambibwa nti teyakomye ku kino kyokka, kyokka n'emmotoka y'owamagye yagifumisa omupiira. Wano poliisi yayitiddwa era ng'ekulirwamu adumira CPS James Lweza yalagidde abadde mu mmotoka y'ekitebe ky'amawanga bano bagende ku CPS mbu kyokka ne bagaana era ne baagala okuvaawo n'ekifuba bw'etyo kwe kubakiika mmotoka yaayo mu maaso. Y'omujaasi agamba nti wadde yabadde n'emmundu era nga yasonkerezeddwa nnyo yasazeewo okwekomako. He was in, but I cannot act like a civilian. We are trained. I am armed. The Americans, they push me, they assault me, but I cannot act like them. I didn't pick even my gun to show them because I have been trained for so many years. Oluvannyuma lw'okunyonyogana okumala ekiseera, bano mu bakkiriziganyizza bagende ku kitebe kya CPS mu Kampala bagonjole ensonga zino, mbu naye ate bwe batuuse mu kkubo bo ne bagaana okugendayo. Ab'ekitebe ky'Amerika mu Uganda bagambye nti basobola kwogera ku nsonga zino kubanga ziri mu kunoonyerezebwako, so nga abapoliisi ku CPS bategeezezza nti bo ezo ensonga baazimaze era nga tebalina kyamaanyi kye basobola kwongerako.